guguno omukolo gwanyumidde abalabi nange nasanze enduulu eraya kwe kutunulatunula ndabe ku kigufudde nantalabika ng'omusezi aserera mu gaalubindi amaaso gaggukidde ku basajja babiri be nabadde sirowooza nako nti bayinza okusisinkana mu mbeera bweti. Ngamba Eddy Kenzo ne Dr. Hamza Ssebunya bembadde ndowooza nti bali kabwanango kyokka wano byonna byankalidde ku matama. Tewabaddeyo kambi kunyumize. Eddy Kenzo ne Dr. Hamza bano babadde mu ssanyu eritagambika nga beesise ne mu mikono tebaakomyoko n'akafumito. Twalowoozezza nti wano lunaasajjuka kyokka ate bba abakulu bayongedde kutulaga nti mujjawo simuyeekera kankuzze wootegeera obwakabaka bwa Leema bwakulemberwako omukulu Eddy Kenzo kyokka akadingidi ne kamukuutirwa Dr. Hamza Ssebunya era gye byaggweera Eddy Kenzo ng'akakasizza nti bulijjo akuuma lubugo nga lubaale mubbe. Kinambeerera kisibu okumatira nti Eddy Kenzo ebbwa ly'omukyala linaamuva ku mutima anti yamusaalirayooko ne ku baana kyokka ne Leema ebintu si byakumubeerera ttereere nga bwendowooza kubanga gye buvuddeko yabadde ayimba ku kivulugaggadde ekimu ku byabadde biggalawo omwaka abawagizi be ne bamuwa akaseera akazibu anti ng'ayimba ate nga bo bamuddamu birala. Nga nkusiibula nkujjukisa ba Success Motors abatunda emmotoka empya n'enkadde ate nga nabo bagula bafunire ku +25 7 659 922. Nze Jammeh Radio Uganda abankuumire.